Wow, happiness ya Rema Namakula ebadde essa abantu ku mikutu egy'enjawulo okwetoola essayidi eno. Nkugambye abaddemu enjoyment ku zimu ku nnyimba z'abayimbi banne essayidi eno mu katambi ng'ali mu koonamuko dansi. Bye ngenda okubeera nga nkulagakoko mu maaso awo, ate nga Sheebah Karungi omulundi ogusoose mu luyimba lwe olupya olwa Somebody munnange alupafominze essayidi eno. Teyeeba gy'abadde essayidi eno, bye ngenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo. Kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kaakati nno mu byonna kansooke nkulageko ko wali ku mukyala munnange ate kansooke ndowooza n'omukyala ate Rema Namakula kansooke n'omukyala Rema Namakula munnange. Kaakati nno yabadde nga ali mu kwolekera munnange ati okugenda ku seremoni emu gye yabadde agendako nakyala ono, naye yasoose munnange wali n'akonamu kawo dansi ng'ali mu ssanyu eppitirivu nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. By the way, ennyimba zino zaabadde mu background eri nga ziri mu kkubwa wali awali DJ muganda wange, n'asooka n'abeera happy nnyo nga bw'ogezaako okulaba Rema Namakula nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Jjukira nti nno nkutegeezezza nti nno yabadde agenda munnange ate ku mukolo kuyimba era yamazze n'abakuba munnange ate omuziki nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Era ku sayidi y'emu nakyalo ono munnange wali yalaze munnange happiness eno wali babadde nga bava mukolako munnange ng'ataddeko simayiro wali bitya. Ebiseera ebisinga nti nno Rema Namakula munnange kizibu okukwata akatambi wali n'akasaayo n'atateekako munnange simayiro, mpozzi ng'aba alinako munnange oba stress oba tasobola muganda wange kola akatambi nga tataddeeko simayiro. Abeera musanyufu nnyo omukyala Rema Namakula. Era nga ku sayidi y'emu by the way ku luyimba olutambula ku mwana muwala ono ye kolabo eri mu kutambula gye baakakola ne mwana mulenzi munnange ate Olezi okuva e Nigeria. Oluyimba luno baluyita munnange ate Start to Dance era nga lwe lukyaliko esayidi eyo. Mwana muwala tannaba kuleetayo ko project eyiye nga ye, era nga nja kuba nga nkuwa update yonna esayidi eyo. Gwe kasita obeera ng'osubscribinze gubeera muzigo mwereere. Kakati nno awo kankuggyeko katugende mu maaso wali Sheebah Karungi naye mukyekinzizeko munnange esayidi eno. Sheebah Karungi omulundi ogusoose muganda wange okupafominga oluyimba luno yalupafomingidde wali ku Victoria University era nga bw'ogezaako okulaba baanyumiddwa nnyo 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 by the way bakampasa wali. Oli wasambade sibawulira era bagambe nti oli sambade baby bagambe era bagambe nti yimba wawu sambade 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 oli nzero sanga sambade. Thank you so much. Oluyimba luno Sheebah abadde yakaluta by the way terunnawera just na nnaku ziwerako nnyo 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 kubanga n'omwezi tegunnawera, naye muganda wange oluyimba lufuuse ensonga okwetoolola esayidi eno. Lutambwira ddala buli wempita wonna wonna ku mukuto gwa TikTok balukozemu nnyo challenge. Kakati nno sooka olabe engeri nga Sheebah ali lupafomingamu wali, osooka olabe engeri munnange abantu gye balunyumiddwamu wali ng'ali mu kuyimba nakyala Sheebah Karungi.
bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo omukyala Sheebah Karungi nga performinga oluyimba olwo wali wonna olwa Sambad lufuuse ensonga muganda wange naye nno bwe nti bwe nkoze kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate ne kusubscribinga kati tobeera nga tonnabanzikiriza nkomewo mu maaso awo n'ebirala.